Hallelujah. Hallelujah. Isn't God so good? Mukama si mulungi. In a church where the children, Mukanisa ng'abaana. in the church where there are children, Mukanisa ng'abaana. Abaana. you are sure that we are on course. Ng'okakasa nga tuli ku kituufu. In a church where there are children, Mukanisa ng'abaana. Mulimu abaana. we are safe and secure Nga tulina obukuumi ate nga tuli bulungi. because the future is bright. Kubanga eby'omu maaso byabwe bitangaala. Somebody say amen. Wabeewo agamba nti amiina. Somebody say amen. Gambako nti amiina. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. Let us now go to the word of God Katugende mu kigambo kya Katonda. this morning. Amakya ga leero. Greet your neighbor one more time. Buuzaako muliraanwa wo omulundi gumu. Tell your neighbor who you are, your name, Mugambe muliraanwa amubuulire amannya go gwani. and also ask if they came with their Bibles this morning. Era mubuuze nti wazze ne Bayibuli amakya ga leero. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Mukama Jesus. yeebazibwe. In the last month of June, Mu mwezi oguyise ogw'omukaaga we have had a remarkable time gubadde biseera birungi nnyo bijjukirwa learning about family nga tuyiga ku maka with many preachers of the Word of God. n'ababuulizi bangi ab'ekigambo kya Katonda. And we thank God for His goodness. Era twebaza Katonda olw'obulungi bwe. All the lessons we have learned. Lesoni zonna eziyigiddwa. And we are sure that families will be strong. Era tukkiriza nti famire zigenda kuba za maanyi. Families is about you, it's about me, it's about someone else. Famire zikwata ku ggwe nange n'omuntu omulala. And family is not about husband and wife only, but all others. Famire si mwami na mukyala bokka naye n'abantu There abalala. are many families of single mothers. Famire nnyingi eziriyo nga zirimu basingle mothers. It is a family. Naye famire. There are families of children. Famire z'abaana. Maybe all the parents are died. Oba abazadde bayinza okuba baafa. So families is a whole combination of all of us. Kati famire zigattiddwamu abantu bangi. And that's why every afternoon Y'ensonga lwaki buli kawungeezi we have been asking you to stay behind whether you are single or not married. tubadde tukusaba osigaleko emabega oba oli singa oba oli mufumbo. That's why we have been asking you. Ekyo tubadde tukikusaba. Tubadde tukisaba omwezi oguyise. Okay. So family is all of us. Kati famire ffenna kitundu ku ffe. But also there's a family of God. Naye era mu famire ya If Katonda you are born again, nga oli mulokole, you love Jesus. oyagala Yesu, You are part of the family of God. oli kitundu ku famire ya You are a Katonda, son in God's house. oli mwana mu nyumba ya You are a Katonda, daughter in the house of the oli muwala Lord. mu nyumba ya And Katonda. Jesus is our big brother. Era Yesu ye muganda waffe omukulu. And God the Father is our Father. Katonda kitaffe ye Katonda taata So that's a waffe. spiritual family. Kati eyo ye famire ey'omwoyo. And we thank God we are part and parcel of that family. Era twebaza Katonda kuba tuli kitundu ku nteekateeka ey'obwakatonda. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. Something happened on Tuesday Waliwo last ekintu week. ekyabaawo olwokubiri wiiki ewedde. For some reason, I sat right here. It's where I worked from, around this place. Olw'ensonga ezimu najja ne ntuula wano mu kifo wano. I got a table and my computer and everything. I worked from here. Ne nfuna emmeeza yange ne kompyuta yange ne nzijja ne nkolera wano emirimu. But that day, Naye olunaku olwo my son Ayinza was on holiday. mutabani wange Ayinza yali mu luwummula. And we are trying to help him to learn to play piano. Era twali tugezaako okumuyamba okuyiga piano. So I sat here to make sure I supervise him, do his notes well and all that. Ne ntuula wano nkakase nti akola bulungi oba abiyitamu bulungi. The whole day. Olunaku lulamba. I didn't welcome some people. I forgot. Nina abessaayaniriza bannange nerabidde mu Sylvia, what a joy to have you on the pulpit, our new choir member. nga kyassanyu nnyo Let okubeerako us nawe ku appreciate kituuti. Sylvia. Mukubire engalo ez'amaanyi And they are beautiful children. n'okuleeta omwana. Amen. Amen. And when you are worshiping, you are telling me, Daddy, we are hungry. Uncle, we are hungry. So please, there's some bread in the office. Please make sure they get some tea. Era obadde Okay. And then my brother on the piano, please wave. ow'ennanga naye You are very welcome, my brother. What's your name? tukwaniriza nnyo. Paul. And the other name? Chitamirike. You are welcome, my brother Paul. Oyaniriziddwa Karibu, nnyo. karibu, karibu, karibu. Webale kujja. We love visitors, we love God's people, we love God's servants. Twagala abagenyi, twagala abaweereza ba Katonda. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. Amen. Amen. Those of you who are discouraged about our numbers, don't worry. Time is going to come when there is no place for anyone to sit. Abo abagamba enamba nga ntono, ekiseera kigenda kutuuka nga tolina nawe otuula. And
you have to run and book that seat where you are. ng'olinako era nnyo okwata ekifo. That time is going to come. So it's okay. Those of in the house of God, it's okay. It's all right. Akaseera kajja mu nnyumba ya Mukama tofaayo. Back on Tuesday. Ku Lwokubiri nga tuzzeeyo. So the whole day I was here busy working, supervising my son. Olunaku lwonna nalumala nga ndi bize nga nsupervisinga mutabani wange. Something that all of us parents must be cautious about as we grow up our children. Era naffe abazadde tuteekwa kuteekayo nnyo essira ku We baana must instruct our children in the ways of the Lord to serve Him. tuteekwa okuliza abaana ffe makubo ag'okuweereza Katonda. So I sat here the whole day. Kati ne nta olunaku lamba. Then in the evening, Akawungeezi something happened in a divine way. waliwo ekintu ekyabaawo mu ngeri y'obwakatonda. When I was right here, Nga ndi wano, suddenly there was a light from that other door up in the upper balcony. ekitangaala ekyama ne kiva waggulu wali mu balukoni. From the sun. The sun was now winding down. Enjuba yali eyaka nga esonze eno egenda kugwa. So light came all the way Ekitangaala ne kiva eri to where I was. ne kisonga we nali wennyini. Normally the sunlight is extremely hot. Omusana ogumanyi gubeera gwaka nnyo. But this was extremely gentle. Naye nga kino kimpowooze It was towards the daybreak. kubanga lunaku lwe lugenda kuziba. And so it was bright light. Kati nga kimasamasa nnyo. And you couldn't escape to realize it was bright. Nga tosobola kigana nti ekyamazima kimasamasa okiraba. So I was asking God, Ne mbuuza Katonda, what does this mean? kino kitegeeza ki gyendi? And then as I was asking the Lord, Kati nga ndi mu kubuuza Katonda, the light began to retract. Like I think the sun was changing to another angle. ne ndaba nga ninga enjuba ekyuka okuva mu ango mwendi edesayidi endala. And then the light from the sun eventually disappeared. Kati awo ekitangaala mbagirawo ne kivaawo. So I was asking God, what does this mean? Ne mbuuza Mukama kino kitegeeza And the ki? Lord told me, Mukama n'aŋŋamba, let my light shine upon you. leka ekitangaala kyange kimasemase ku ggwe. And let my light shine upon GFM Church. Era leka ekitangaala kyange kimasemase ku GFM Church. That whenever there have been Nti darkness, buli wabadde ekizikiza, whether there have been things you don't understand or comprehend in your life, oba wabadde ebintu ebitategeereka mu bulamu bwe ebikutte, God is saying, let His light shine upon you. Katonda agamba leka ekitangaala kye kimasemase ku And that's bulamu what bwo. our sermon is all about today. Era obubaka bwaffe olwaleero bwesigamye ku ekyo. In the life of shadows and darkness, Mu bulamu obujjudde ekizikiza let n'ekitawunya, God's radiance and light shine upon you. leka amagulu g'enjuba ya Katonda n'ekitangaala bimasemase ku ggwe. John 1:5 says, Yokaana 1:5 the agamba, light shines in the darkness, ekitangaala kyaka okuva mu and the kizikiza, darkness has not overcome it. n'ekizikiza tekikiwangula. 2 Samuel 29 says, Samwiri ekyokubiri 22:29, the Lord are you my lamp, Katonda yetabaaza yaffe. the Lord turns my darkness into light. Katonda akyusa ekizikiza kyange okuba ekitangaala. And Isaiah 42 says, Isaaya 42 I will agamba, lead the blind by the ways they have not known, n'akulembera omuzibe makubo g'atamanyi, and I will turn darkness into light before them. era njakyusa ekizikiza okubeera ekitangaala gye bali. Church, Kanisa, the Lord is asking us Katonda atuyita to allow Him, to okumukkiriza permit Him tumuwuganye that His light ekitangaala kye will shine upon us. kimasamase ku bulamu bwaffe. In those areas of your life Mu bulamu bwo mu sayidi ze where there are darkness, nga wajjula ekizikiza, things you can't understand, ebintu nga tosobola you bitegeera, can't interpret them, tosobola bivuunula, the Lord is saying, let His light shine upon you. Katonda agamba leka ekitangaala kye kimasamase gye And when wali. His light shines upon you, Ekitangaala ekyo bwe kimasamasa ku ggwe, everything else becomes easy to see. buli kimu kibeera kyangu kyakulaba kitegeerekeka. We are in the 4th Bible month called Tammuz, Tuli mu mwezi ogwokuna ogwa Bayibuli ogwa Tamuuzi, a time when we remember the nation of Israel. ebiseera bwe tujjukira eggwanga lya Isirayiri. In Numbers chapter 13, Mu kitabo ky'Okubala essula when 13, the nation was covered with darkness, eggwanga bwe lwabikibwa ekizikiza, when they rebelled against God, lwe baajeemera Katonda, when the Lord somehow was
put aside Katonda we yayawulibwa okubeera sayidi endala. when they wanted to do what they wanted to do by themselves. Bw'abantu baayagala okukola bo bye baagala nga bo. So the Lord is calling upon us. Kati Katonda atuyita. Don't allow anything to be dark. Toganya kizikiza kyonna. Don't allow anything to be unclear in your life. Toganya kintu kyonna kubanga tekitegeerekeka. Are they relationships? Oba mu nkolagana zo. Is it parenting your children? Oba mu kukuza abaana. Is it at work? Oba ku mirimu gy'okolera. Or at school? Oba ku ssomero. Or where you live? Oba w'owangaalira. Don't allow darkness Tokkiriza kizikiza to come your way. Okubiikako. We live in the days of darkness in the end times. Tuli mu mbeera ez'ekizikiza eby'ebiro eby'enkomerero. And Jesus warned us about the end times. Era Yesu yatulabula ku biro eby'enkomerero. Of darkness. Eby'enzikiza. Of deception. Eby'obulimba. Of lawlessness. Eby'okubeera nga oli awo wekka. Of spiritual apathy. Okubanga olw'okuyana kw'omwoyo. Where darkness is no longer hidden, ng'ekizikiza tekikyakwekebwa. but is celebrated. Naye nga kijaguzibwa. Think about some of the ladies out there Lowooza ku bakyala abali wabweru. who are supposed to dress decently, covering their bodies. Abandibadde nga bambadde bulungi nga beebiseeko. Today, leero they dress the way they want to do so. bambala nga bwe baagala. And people celebrate them Kati ate abantu ne babajaguza for showing their wickedness. nga balaze obubi bwabwe. That's the likeness I'm talking about. Eyo ensi kyekizikiza kye We live njogerako. in the end times where corruption, stealing and cheating is Tuli celebrated. mu mbeera nga enguzi ejaguzibwa bujaguzibwa. What was evil and dark, Ekyali ekibi mu kizikiza now it is light. kati kyafuuka And kitangaala. people accept it. Era abantu ne bakikkiriza. And that's why we are today in the end times. Awe tuli mu biro eby'enkomerero Where kati. truth now is personal. Amazima nga kati tegakyakirizika. Sin is rebranded as self-expression. Ekibi nga kikyusiddwa nga kiga nti munayo bw'atyo bw'ali. Somebody even says, don't judge me. Oli ng'agamba nedda tonvunaana. Are you more righteous than me? Munnange oli mutuukirivu okunsinga. Leave me to live my life. Ndeka mbeere obulamu bwange bwe njagala. That's why we find ourselves to be today. Kati naawe bwe twesanze bwe tuli. And Isaiah the prophet was saying, Kati nabbi Isaaya kyogera n'agamba. woe to those who call evil good and good evil. Zibasanze abo bayita ekibi okubeera ekirungi ku lw'obubi. We live in the days where rebellion is the identity. Tuli mu mbeera nga obujeemu obwo bwe bitwogerako bye bitwanjula. Where we defiance the design and the purpose of God. Nga twagaana okuzuula ebiruubirirwa bya Katonda. Where we exchange truth for a lie. We tuwanyisizza amazima mu bulimba. Where we confuse Nga ourselves twetabudde. that I'm a man yet I'm a woman. Nti ate ndi musajja ate ndi mukazi. Or woman and man. Ate ndi mukazi ate ndi musajja. Total confusion. All that is the darkness of the end times. Ebyo bizikiza bya bulamu eby'engulamu. Where we live today. Awe tuli olwaleero. But the Lord is asking us Naye Mukama atusaba to be different. okubeera ab'enjawulo. In the thickness of this darkness, mu buziba bw'ekizikiza kino. God is not silent. Katonda tasirise. Neither is he distant. Era tali wala. He is saying, Agamba. let me be your light. Leka mbeere ekitangaala kyo. Let me be your light. Leka mbeere ekitangaala kyo. Let me be your light. Leka mbeere ekitangaala kyo. Because in light, Kubanga mu kitangaala there is safety. waliwo obukuumi. As we're going to see. Nga bwe tugenda okiraba. Can you imagine when the power goes off suddenly? Obeera osobola okirowoozaako amasannyalaze mbagirawo ng'agagenze. Or when the lamp has lost paraffin in it. Oba ettala nga weddemu amafuta mu yo. That confusion. Akatabanguko ako. That's the darkness where there is no light. Ekyo kye kizikiza nga twali You can knock your foot on anything. osobola okwekoona ku You kintu can get an kyonna. accident. Osobola okukola Because you akabenje. can see. Kubanga tosobola kulaba. And that's what darkness does. Ekizikiza kikola ekyo. That's what sin does. Ekibi kikola ekyo. But God is telling us, Ne Katonda atugamba. let me be your light. Leka mbeere And ekitangaala that's the kyo. title of our message today. Era ogwo gwe mutwe gw'obubaka obwaleero. 4 dangers of walking in darkness. Ensonga nnya ez'okutambulira mu 4 kizikiza. dangers of walking in darkness. Obutyabaga bwa mirundi ena oba obubi bwa mirundi ena obuva mu kutambulira mu kizikiza. Number 1, Ekisooka spiritual blindness. okubeera muzibe ow'omwoyo. When you walk in darkness, Bw'otambulira mu you are kizikiza spiritually blind. awo mu mwoyo oli muzibe. You can't tell the truth from the wrong thing. Tosobola kwawula mazima ku You kikyamu. can't tell the left hand from the right one. Tosobola kwawula ddyo ku kkono. You are confused. Oli awo watabulwa So we tabulwa. cannot afford Ka tetusobola to walk in darkness. kutambulira mu kizikiza. Number 2, Ekyokubiri, moral confusion olwo empisa zitabuka and compromise. n'okwekkiriranya. All this happens Bino byonna bibaawo of walking in darkness. nga tutambulira mu kizikiza. Last week, Wiiki ewedde I left church nava ku kanisa and I moved a little bit to Digida.
Nenvuga mpola mpola nga njolekera luguudo lwa Digida. I want to buy some pork for my wife. My wife likes to eat pork. I don't know why she likes pork with all her heart. Nali ngenze gula kapooko mukyala wange akaagala nnyo simanyi So lwaki I have akaagala nnyo. learned Kati to nenkitegeera. deal with her with wisdom. Kati nategeera engeri gy'okukolaganamu When n'amagezi. she's like this, Bw'abanga bw'ati I can buy good pork. bwenda nga tali bulungi ŋŋenda And ne pork ngoloka does kapooko miracles for akalungi. me at home. Munnange ako katereeza bulungi. So I got to buy the pork. Ne ngenda ogula pooko. There is even a guy we normally call, hey Mugisha, prepare for me. It's called Mugisha. Waliyo omwami gwe bayita Mugisha atera okukolagana naye ne mugamba He is nkolera a bwoti pork ne dealer. bwoti. Akolamu ebyo. So I go and to buy the pork. Ne ngenda ogula pooko. As I was waiting for my pork, Nga nindyawo nindiridde there ebyange. were a group of young ladies, Guruupu y'abawala abato 6, 7 of them. 6-7 They were, I think, they were speaking Acholi, they were speaking Luo language. baali boogera Luo baleka Bakyoli. And then they were speaking loudly. Nga boogera nnyo amaloboozi gayimuse waggulu. And one of them was telling them, Simanyi kye baali boogera. one of them was telling all the others, Omu ng'abuulira banne. aloud, Nga mu ddoboozi lya kuleekaana. if a man wants my privacy, Nti omwami bw'aba yagala I know he will call me. ajja kunkubira. Bw'aba neetaaga ajja kunkubira ng'aleekaana. And then the others were saying, yes. Nga n'abalala bamugamba nti kyekyo. Another one gave a testimony and said, yes, even mine is like that. Nga n'abalala bagamba nti kyekyo bwekyo bwe kyekodde okuba. You know, when you listen to what is dirty and your ears begin to vibrate, Waliwo bw'owulira ebintu n'owulira nga n'amatu go geesisiwala. I'm like, oh, Ne ŋŋamba, I'm in the wrong place. ndi mu kifo kikyamu. But I remembered, Naye ne nzijukira. that's where people of the world are in the darkness. Abantu b'ensi bwe batyo bali mu kizikiza. But God is calling upon us Naye Katonda atuyita to be His light. okubeera ekitangaala kye. Number 3, Ekyokusatu, when you walk in darkness, bw'otambulira mu kizikiza, you expose yourself demonic influence. olaga obulamu bwo oba weeyanjulayo eri When you emizimu. lie, Bw'olimba, when you cheat, bw'okiitinga, when you do evil things, n'okola ebintu you ebitali are birungi, exposing yourself oba weewaayo to demonic influence. eri emizimu, enfuga Ladies and y'emizimu. gentlemen, Bassebo ne bannyabo, many of the things we battle with bangi kufa ebintu are bye because tulwanagana of the nabyo darkness in our hearts, bireetebwa kizikiza mu the bulamu bad bwaffe, dreams, ebirooto ebibi, the poverty and the lack, obwavu n'ebbula, disease and sicknesses. endwadde n'ebirwadde There is ebirwadde. something we need to sort out. Waliwo ekintu kyateekwa okutereeza. Unless it's another thing God is doing with you, but normally that's the problem. Okugyako nga waliwo ekintu ekya Katonda kyakolamu gwe naye waliwo ekizibu awo. May God help us Katonda to atuyambe allow His light okukkiriza to ekitangaala shine kye upon us. okwaka okutemagana gye Because tuli. there, Kubanga awo that's where our miracles are. ebyamagero we biri. That's when God works. Awo Katonda That's when waakolera. God answers prayer. Katonda waddiramu That's when essaala. God provides for us. Katonda watuliramu When gye His tuli. light is shining upon us, Ekitangaala kye bwe kimasamasa gye and we tuli. become the radiant of Christ where we live Olwo and ne tufuka are. amataala gano agalabisa Kristo atuula munda mu ffe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Danger number 4. Akabenje namba 4. Eternal separation from God. Okwawukanira ddala ne Katonda. Actually, that is the ultimate. Ekyo kye kyenkomeredde When we ekivaamu. walk in darkness, Bw'otambulira mu kizikiza, we are permanently separate from God. olwo twawukanira ddala ne Katonda. A friend of mine lost her father Mukwano gwange yafiirwa taata we last week. wiiki ewedde. So we tried to console her, Tugezaako omuzzaamu amaanyi omubudaabuda. We're there. Twaliyo. And then at some point, I asked a question. Ne mbuuza ekibuuzo. Was Daddy born again? Daddi abadde mulokole? And he said, I don't think so. Mpolampola n'agamba sirowooza. And that is one thing, Ekyo to kimu die in darkness before you receive Jesus. kwe kufiira mu kizikiza nga tokkiriza Mukama waffe. May Yesu. God help us Mukama that we atuyambe will be saved tunaabelokoka with our children, n'abaana baffe with our spouses, ne bagalwa baffe with our relatives, n'ab'eŋŋanda with our zaffe clanmates, n'ab'ebika with our byaffe workmates, ne be tukola in nabo our community. n'eyo gye That when we tuwangaalira leave this physical bwe world, tunaava mu nsi eno we ey'obulamu don't go to kwatako, hell instead. tetujja genda magombe Because hell mutaano. has got more darkness, Kubanga amagombe galina ekizikiza kingi more than what is on the earth. n'okusinga ekiri ku nsi. May God help us Katonda to atuyambe respond to His call, okuddamu okuyita kwa to Katonda walk in the light. okutambulira mu kitangaala. Reason is 4 reasons Ensonga nnya
to let God be your light. okukkiriza Katonda abeere All the ekitangaala kyo advantages oba emiganyulo of walking in the light of God. egyo egiri mu kutambulira mu Number kitangaala one, kya Katonda. Ekisooka, God guides your path. Katonda aluŋŋamya amakubo go. Once you walk in the light, Bwe tambulira mu kitangaala, God will always guide your path. Katonda bulijjo aluŋŋamya As amakubo you go. make decisions, Ng'osalawo, as you move places, ng'otambula mu bifo as you do eby'enjawulo, different things, ng'okola ebintu eby'enjawulo, God will guide your path Katonda ajja kuluŋŋamya at amakubo all go times ebiro byonna, because you're walking in the light of kubanga God. otambulira mu kitangaala kya Psalms Katonda. 119:105 says, Zabbuli 119:16. 15. Your word is a lamp to my feet Ekigambo kyo tabaaza gye ndi, and a light to my path. era ekitangaala eri amakubo gange. Children of God, Baana ba Katonda, when you walk in the light, bwe tambulira mu there are kitangaala, more advantages. emigaso mingi. God guides our path. Katonda aluŋŋamya amakubo gaffe. Marriage decisions, Ensalawo y'obufungo, career decisions, ebitukwatako mu maaso, developmental decisions, ebintu bye tusalawo even in n'abantu baffe. business, God can guide us Ne mu bizinensi Katonda atuluŋŋamya, because we are walking in the light. kubanga tambulira mu So the kitangaala. light is valuable Kati ekitangaala kya muwendo, and we should be able to hold it well. era teeka okikwata bulungi n'obwegendereza. Allow the light of God shine upon you Kkiriza ekitangaala kya Katonda that He kimasemase may gy'oli. guide your path Olwo every day. alyoke aluŋŋamya amagenda go lunaku ku lunaku. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Children of the light are guided in the light. Abaana b'ekitangaala baluŋŋamizibwa mu kitangaala. Children of darkness are guided by the night. Abaana b'ekizikiza baluŋŋamizibwa mu kizikiza. That's why those who do evil Y'ensonga lwaki abo bakola obubi do it secretly. bakikola mu kyama When eyo. people are sleeping, Abantu babeera beebase, then they begin to try to steal. bo nga bazuka bagezaako When it is okubba. dark, Abalanga kizikiza, the ladies and the men show up in bars. abakyala n'abaami balabika mu mabaale. That's why most bars are more active in the night. Y'ensonga lwaki amabaala gakola nnyo ekiro. Why? Lwaki? Because darkness. Kubanga kizikiza. But you, Naye ate ggwe you're a child of the light. oli mwana wa kitangaala. Walk in the light Tambulira mu and let the kitangaala. light of God shine upon you. Ekitangaala kya Katonda At all kakimasemase gy'oli times. ebiseera That even byonna. when you are in darkness, Ne bw'obeera mu kizikiza, you are still the light of Jesus. era okyali mu kitangaala kya Yesu. Yesterday, something came up. I had to leave home a little late out. Eggulu lwali kyambaddeko ne nvaako ewaka leetiko. It was around 10-ish, Ssaawa nga nnya bwe zityo. 10:30. Nnya kitundu. And Chanja was jammed up. Chanja had a jam. Kyanja nga jaamu yenna akutte And amakubo. people were everywhere. Abantu nga bali buli wamu. And I'm asking, Ne mbuuza, where are these people going? bano abantu balagawa? Which offices work at this time? Ofiisi ze bakoleramu essaawa zino. Then I noticed Awo ne nkitegeera. there's a big bar in Chanja. Waliwo ebbaala ennene mu kyanja. And up to them now it's light. Kati eri bo bukedde bwakakya. Now when you go, you can't find any. Kati bw'otambula tosobola basanga. Because the light has come. Kubanga ekitangaala They kivuddeyo. don't work in the light. Tebakolera mu They kitangaala. walk in the darkness. Bakolera mu kizikiza. Child of God, Mwana wa Katonda. you and I Gwe nange must be led tuteekwa by okukulemberwa the light of God. ekitangaala kya Number Katonda. two. Ekyokubiri, God exposes hidden dangers and enemy hidden traps and snares. Katonda alaga obutyabaga obubi n'ebyo ebikoligo. When we walk in the light, Bwe tutambulira mu God will kitangaala, always expose what is evil Katonda bulijjo agenda kubikkula ebyo ebitali and the birungi. hidden traps of the enemy. N'obwo obutego bw'omulabo bwe buziba. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Luke 8:17 says, Luka 8:17 agamba, for nothing is hidden that will not be made manifest. tewali kyakukusibwa kitali bikkulibwa kitali gabisibwa. Nothing. Tewali. That's why when people say, hiding this, hide the other thing, hide this over there. Ensonga abantu bakweka bino bakweka bino tebaagala babirabe. But a day will come, Naye olunaku lujja whatever kulabika, was done in secret will be brought to the light. buli kyakwekebwa kireetebwe mu kitangaala. That is why for you and for me as a believer, Y'ensonga lwaki gwe nange omukkiriza we must learn to confess our sins every day. tuteekwa okuyiga okwatula ebibi byaffe buli lunaku. Never be deceived by the devil Tolimbibwanga that Setaani your sin will be covered up. nti ebibi byo bibikkiddwako. Think about a young man Lowooza ku bulamu. and a young woman Olowooze ku mulenzi omuto who n'omukazi choose to omuto have sex secretly abasazeewo okwegatta mu kyama away from their father and mother. nga bekwese taata ne maama They hide up, ne beekweka they do it. ne bakikola.
You know what happens eventually? Omanyi ekibaawo maaso awo? Can you hide it? Ekyo osobola okikweka. You can try to hide with cloth and all Osobola that. okwebika engoye toyagala bakulabe. For a season, yes. Naye olw'akaseera. But eventually, Naye ate the maaso awo, world will know ensi ejja kukitegeera. something happened. Waliwo ekyabaawo. Because babies don't come by drinking mineral water. Kubanga omwana tebamunywa mazzi. Something must have happened. Ayinza oteekwa okuba waliwo ekyabaawo bannange. May the Lord help us. Mukama atuyambe. May God help our leaders in this country Mukama ayambe abakulembeze baffe mu who ggwanga lino. sign secret deals Abo abakola ddiiro and they ez'ekyama steal and they cheat ne babba ne bakola ebitali bituufu secretly. mu kyama nga teri abalaba. If they don't repent of their sins, Newankubadde tebeenenya bibi byabwe. church, listen to me. Kanisa mpuliriza. God is going to expose them publicly Katonda agenda babikula buli kimu kitegeerewe buli muntu akitegeere. because darkness is not sustainable. Kubanga ekizikiza tekibeera ebbanga lyonna. God says nothing is hidden that will not be manifest. Katonda agamba tewali kyabikibwa kitali And God's bikulwa. light reveals what the enemy wants to keep in shadows. Era Katonda ajja kubikula ebyo byonna Setaani by'ayagala okubikka mu kizikiza. And that's why a believer, Y'ensonga lwaki abakkiriza as we walk in the light, nga tambulira mu kitanga. God opens our understanding Katonda aggulawo okutegeera kwaffe. and we're able to discern Ne tusobola the okwawula enemy's intention, ebiruubirwa the by'omulabe. evil thing we want to do against us, Omulabe by'adayagala okuleeta gye because tuli. God knows them before He does. Kubanga Katonda abimanyi nga ffe tetunnaba And God desires bitegeera. that we walk in His safety and protection. Era kuyana kwa Katonda okutambulira mu bukuumi n'obulungi. Benefit number 3, Omuganyulo namba 3. God makes you a light bearer. Katonda akufuula omutwazi w'ekitangaala. You are a bearer of the light. Ositudde ekitangaala. You are the light of God. Oli kitangaala kya Katonda. When you walk in the light, Bw'otambulira mu you kitangaala. represent God. Awo okukiikirira You are His Katonda. ambassador. Oli mubaka we. Matthew 5:14 says, Matayo 5:14 you are the light of the world. muli kitangaala kya nsi. A city sit on a hill cannot be hidden. Teri tabaze kubuumirwa ku lusozi esobola kwekebwa. You are the salt, Muli munnyo but also you are the light. naye ate era ekitangaala. What a beautiful position to be as believers. Nga kifo kirungi nnyo eri ffe abakkiriza Not okukibeeramu. ambassadors of darkness. Tetuli babaka ba kizikiza. We are ambassadors of the light of Wabula God. babaka b'ekitangaala kya And number Katonda. 4, Ensonga namba our 4. God always defeats darkness, whatever nature. Bulijjo Katonda awangula ekizikiza kyoba kyakola kitoba kifaanana kitya. John 1:5 says, Yokaana 1:5 the agamba light shines in the darkness, ekitangaala kyayaka mu kizikiza and the darkness has not overcome it. era ekizikiza ne kitakiwangula. Ladies and gentlemen, Bassebo ne banyabo, light will always defeat darkness. ekitangaala bulijjo kijja kuwangula ekizikiza. Truth will always defeat falsehood. Amazima bulijjo gajja kuwangula obulimba. Righteousness will always defeat evil. Obutuukirivu bulijjo bujja kuwangula obubi. Why? Lwaki? Because God is light. Kubanga Katonda kitangaala. Because God is truth. Katonda mazima. God is righteous. Katonda mutuukirivu. Hallelujah. Amiina. Darkness is never equal to light. Ekizikiza tekyenkanankana na And kitangaala. whenever light appears, Era buli kaseera ekitangaala bwe kirabika, darkness disappears. ekizikiza kibulawo ne kigenda. May you be the light. Obeera ekitangaala That nkusabye when you walk nti bw'onootambula as a child of God, ng'omwana wa the Katonda, light of God in you ekitangaala kya Katonda ekiri is munda mu ggwe shining. kimasaamase. Is Nga shining. kimasaamasa. You are ambassador of God. Oli mubaka wa Katonda. His light is shining upon you. Ekitangaala kya Katonda You go to kimasaamasa work ku ggwe. and shining. Ogenda okukola You are in a ng'omasaamasa. class, you are shining. Ng'osoma ng'omasaamasa. In your marriage, you are shining. Mufumbo In your ng'omasaamasa. community, you are shining. Gy'owangalira ng'omasaamasa. May you shine for Jesus. Omasaamase ku lwa And let Kristo. God be your light. Era Katonda abeere As a ekitangaala child kyo of God Most High. ng'omwana wa Katonda. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. A story is told Olugero lwatubuulirwa of a young lady olw'omukyalo omuto, omuwala who omuto got saved eyalokoka without telling her parents. nga tabulidde bazadde be. Her parents were witches and diviners. Abazadde be baali In balaguzi. their home were all these sacrifices of animals and N'amaka- goats and all that. Amaka nga gajjudde saddaaka ebyo bye bawaayo ensolo. She was overwhelmed with evil in the Awo home. ng'obubi bwamuwangula bwamutwala. So she made a decision. N'akola okusalawo. Let me give my life to Jesus. N'agamba leka ndokoke mpa obulamu So bwange she Yesu. gets saved N'alokoka. and used to go to church secretly. Ekkanisa mu kyama. Kanisa ye.
She used to go to church secretly. yagendanga mu kanisa nga talina gwabuulidde kyama. So she grew in the Lord and and became firm and strong in Christ. n'anyweera mu In a Katonda. Bible reading, in a prayer, Kanisa abaali basoma she Bayibuli became a basoma, strong believer. n'abeera mukkiriza But the w'amaanyi. parents didn't know. Abazadde naye nga tebakimanyi. So one day, Olunaku lumu the parents decided abazadde ne basalawo to go as a whole family bagende nga famire to yonna take sacrifices to a particular bigger witch away from their community. babeeko saddaaka ennene gye batwala ew'omusamizi omukulu abasingako mu kitundu ekyo. They took the girl to go, ne bagamba omuwala and the tugende, girl is like, but I don't want to go. naye omuwala n'agamba saagala genda, But they insisted. naye ne bamulemerako. Out of obedience, nga tagala she kujeema, went with the parents. omuwala n'agenda They reached n'abazadde the be. shrine, the bigger shrine, Ne batuuka mu ssabo lyali ddene, and there were many animals for sacrifice. ensolo zaali nnyingi It was ez'okusaddaaka, supposed to be a big feast of the witches gathering together. kubanga gwali mukolo munene gw'abasamize nga bakuŋŋaanye. So the event begins the bigger shrine. Omukolo ne gutandika mu ssabo The eddene, drumming, the enchantments, and all those many things. eŋŋoma nga bwe babikola nga bigenda mu maaso. But something happened. Naye waliwo ekyabaawo. Despite, as usual, that demons come quickly to enchant and cause commotion, Ng'ogyeko okuba nti emizimu bulijjo gyayanguwanga okujja This okuleeta time akatabala round- n'emitawaana. they did everything, nothing was coming Ku through. mulundi guno baakola byonna bakoze naye nga tewali kirabika. So the chief witch Omusamizi omukulu got some understanding n'abaako ky'atategeera bulungi about this girl. ku mwana ono. So he's asking the parents, N'abuuza abazadde is this also your daughter? nti n'ono muwala wammwe ono? And they're like, Ne yes. bagamba ye. Like, there is too much light coming from her. Naga nti waliwo ekitangaala eky'amaanyi ekimuvaamu. The demons cannot come. Emizimu tesobola kujja. She has to be out of this place. Ateekwa okufuluma mu kifo And kino, demons begin to come. emizimu gisobole okujja. Did you hear that? Okiwulidde ekyo? Did you get that? Ekyo The kitegedde. demons couldn't operate because of this one. The Emizimu Christ, gigaanye okujja the light of God was in her. ekitangaala kiri mu mwana ono. May we be like that. Nsaba tubeere bwe That the light tutyo. of God is in you. Ekitangaala kya Katonda That kiri mu ggwe. paralyzes the powers of Kino darkness. ekisannyalaza That when amaanyi you gekizikiza. appear, they Bw'olabika disappear. ng'emizimu When you gibula, appear, Bw'olabika they are disorganized. nga wabeerawo When you akatabanguko, appear, they bw'olabika are ineffective nga wabeerawo ekiba because of the tekikola light of God in you. olw'ekitangaala kya Katonda ekiri mu bulamu bwo. Come and give God some praise. Gambira Katonda engalo ez'amaanyi. We can do better than that. Tusobola okikola okusingako awo. That light is what we should be in your life. Ekitangaala ekyo kiteekwa okubeera mu bulamu bwo. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. Let me give you another story as I come to conclusion. Kankuwa esitole endala nga bwe nnaatera okumaliriza. It was a class day. Okubanga olunaku olusembayo It was a school class day. lwali lunaku nga lwa kusoma. And somehow light disappeared Ne wabaawo ekitangaala ne kibula. and there was total darkness. Ne wabaawo ekizikiza kyennyini ekikutte. But one of the students, Naye omu ku bayizi by default, had carried a small torch. mu butamanya yali azze n'akatooki akatono. Somehow she had that torch in her bag. Oba katooki ako yakateeka mu nsawo ye mwe yakaleetera. So she pulls it out N'akaggyayo and lights it n'akateekako in the midst of the darkness. masekati g'ekizikiza ekingi. And that small light Kati ekitangaala ekyo ekitono saved so much trouble that would have happened in the class. ne kirokola bangi bano abandibadde beesanga mu mitawaana gy'ekizikiza ekyo. And this girl Omuwala ono was a light bearer yali ayina ekitangaala atambula that nakyo. brought light all the others at that time. Eyaleetera ekitangaala bano bonna abalala. Small as it was, Nga bwe kaali katono nnyo nga katono, it was light. naye kyali kitangaala. And that light Ekitangaala ekyo made a difference. ne kireetawo enjawulo. Church of God, Ekkanisa ya Kristo. you may say, I'm only one in my family. Oyinza ogamba ndi omu mu famire. It does not matter. Si nsonga. You be that small light. Obeera ekitangaala ekyo You could ekitono. be in your community. Oyinza okuba oli And you are saying, I'm only one person. ogamba bannange eno ndiyo nzekka. Let that small light light. Leka ekitangaala ekyo ekitono kyake. Because light remains light, Kubanga- small or big. Ekitangaala kisigala kitangaala kitono oba kinene. And the light of Era Jesus ekitangaala kya Kristo remains light. kisigala And kitangaala. the impact Era kibaako bye kikola. can be enjoyed by all.
can be enjoyed by all. era bisobola okunyumirwa oba okulwagalibwa bonna. So God is calling upon Kati us Katonda atuyita ffenna to his bright radiance, okubeera amagulu ekitangaala which will ekyo chase away Satan's darkness. ekinaagoba ekizikiza kya Setaani. This is not just a call to be saved. Ebintu nga tetwalokoka bulokosi, It is a call to shine with bright naye light. kuyitibwa okutwala ekitangaala ekyo. Not just to survive, but to stand in this end time darkness. Si kubeerawo bubeezi, naye tuyimirire nga tunywedde era ekizikiza kino eky'enkomerero. Not just to blend in, but to burn bright and brighter. Naye si kubeerawo nga tulinga bumwa, naye tugende nga twakira ddala n'okusingawo bulijjo. Church, Kanisa, you were not redeemed to retreat and run away. tewanunulibwa kulokoka dduka omale ogende. You were not filled with the Holy Ghost to become a flicker. Tewajuzibwa mwoyo kubeerawo bubeezi. You were called to blaze with the Holy Ghost fire and the Holy Ghost light. Wajuzibwa omwoyo omutukuvu ogende oyake ekitangaala ky'omwoyo omutukuvu. Let your life protest darkness. Leka obulamu bwe buwakanye ekizikiza. Don't comply. Tokkiriza, Don't be compromised. tokkiriranya, But stand your ground naye yimirira ng'onywedde and be that light. obeere ekitangaala ekyo. As I conclude, Nga maliriza, I want to ask you a few questions to think about. njagala mbeko ebibuuzo bye nteekawo tubirowoozeeko. Are you letting God's light shine in every area of your private life? Ekitangaala kya Kristo kyaka mu bulamu bwo n'obwo obwebuziba. In privacy, it is different from the public life. Omanyi obwo obulamu obutalabika bwa njawulo ku buno obulabika. So is your light shining everywhere? Kati ekitangaala kyo kirabika wonna. Have you allowed darkness to sit in your heart? Okkiriza ekizikiza okutuula mu mutima gwo. Have you become comfortable with the darkness? Wamatira, oli mumativu n'ekizikiza ekyo. Are you living as a light to others? Oliwo nga ekitangaala ky'abalala. All people can't tell the difference. Oba abantu tebasobola kwawulawo. Can you consider Ebibuuzo ebyo osobola birowoozaako. beginning today that you will be the light of the Lord Okutandika leero obeere ekitangaala kya Kristo in every way? wonna w'ogenda. Yes, you are human, we understand. Kituufu oli muntu tutegeerera ddala. But the Lord is asking us Naye Katonda atusaba to atugamba choose okulondawo to have his light okubeera n'ekitangaala and kye. allow God Era oganye Katonda to be our light abeere ekitangaala in kyaffe everything and in every way. mu buli kintu kyonna na buli wamu. God is calling upon us Katonda atuyita in these end times mu biseera bino eby'enkomerero where sin has become normal ng'ekibi kifuuse kya bulijjo to be the light okubeera ekitangaala and to be different. era okubeera ab'enjawulo. Let's bow our heads for a moment. Emitwe gyaffe tuwumbeekeko Let's tusabe. bow our heads before the Lord. Kutemako omutwe ogwo tusabe. Take a moment to receive that word. Twalayo akaseera okwate ekigambo ekyo kifune. Take a moment to meditate. Twalayo akaseera ofumiitirize. Do some reflection. Baako ebintu byewejjukanya. Walk in that humility for a moment in your heart Otambulire mu bwetoowaze obwo olw'akaseera akatono. and receive this word Ofune ekigambo kino mu and ggwe. allow God to speak to you. Oganye Katonda ayogere gy'oli. Every eye closed and every head is bowed down. Amaaso ffenna nga tuzibiriza nga tukoteseeko We are in emitwe the gyaffe. presence of God, Tuli mu kubeerawo kwa Katonda receiving the word. nga tufuna ekigambo. Lord, we thank you for the word. Mukama tukwebaza olw'ekigambo. Lord, we agree Mukama tukkiriza that you be our light obeere ekitangaala kyaffe in these end mu times, biro bino eby'enkomerero, in many uncertainties of life. mu bintu bingi eby'obulamu ebitategeerekeka. We ask you, Father, Tukusaba Kitaffe to be our light obeere ekitangaala kyaffe, and be our righteousness. obeere obutuukirivu bwaffe. Lord, everybody is praying and you know every heart. Mukama tusaba buli mutima gwa buli muntu. You know every heart, Lord, Omanyi buli mutima gwa muntu as they hear the word today, nga tuwulya ekigambo kyo leero, whether physical or online. oba kya buli oba kya mwoyo. Lord, we pray Mukama tusaba that will be your light wanaabeerawo ekitangaala kyo at all times, O God. ennaku zonna. Father, we thank you. Mukama tukwebaziza. Come on, everybody's praying right now. Buli muntu saba, tandika okusaba. Pray that the light of God Saba nti ekitangaala kya will Katonda dominate your heart. kinaafuga omutima The gwo. light of God Ekitangaala kya Katonda will lead you in a path of righteousness. kinakukulembera mu makubo ag'obutuukirivu. Everybody's praying. Buli muntu saba.
Oh, rebo sarere baine. Rabakazatana maledekenima. Oh, rikazemene kabosoliri baine. Rebesebebene kamenima. Lord, we ask you that every man and woman in this place Mukama tukusaba nti omwana n'omukyala abafumbo will walk in the light of God. banatambulira mu kitangaala kya And Katonda. as that sun shone on me that day, Ng'omwana ekitangaala ekyo bwe kyalabika ku lunaku, let the light be upon my life ekitangaala kirabike ku bulamu bwange. as I serve your people as a pastor in this church. Nampeereza abantu bo ng'omusumba Let ekkanisa. the light shine upon our choir, Ekitangaala kirabike ku kwaya yaffe. shine upon our instrumentalists, Kimasemase ku b'ebyuma, sound and media teams, Lord, ab'ebyuma n'abatiimu, the congregation, Lord, kibiina kyonna, the men and the women, abakazi the n'abasajja, boys and the girls, abawala n'abalenzi, married and single, abafumbo n'abatannaba, educated and uneducated. abaasoma n'abataasoma. Lord, we pray, Mukama tusaba let your light shine upon our church. kitangaala kimasemase ku As kanisa other churches are yaffe. full of darkness, Kanisa ng'ejjula ekizikiza, help us, GFM, tuyambe nga GFN to walk in the light of God, okutambula mu kitangaala kya to walk in Katonda, righteousness, kutambula mu butuukirivu, to walk in holy fear, kutambula mu kutya to do okutukuvu, the will of God, okukola okwagala kwa to have Katonda, clean hearts, okubeera n'emitima to be emirongoofu, repentant of sin, okubeera abeenenya eri ekibi, not accepting evil, nga tetukkiriza bubi, but be the light of naye kubeera Jesus biba kitangaala kya in these end Kristo times of God. mu biro bino eby'enkomerero. Oh Lord, we thank you. Mukama tukwebazizza, We give you praise, oh tukuwa God. amatendo Mukama. Oh Rebo Serere, Ramagalimaya. Let me ask us to stand up. Everybody stand up on your feet Ffenna nga timiridde ku bigere byaffe and remain closing up your eyes. era osobola okuzibiriza amaaso go. Everybody stand and close your eyes. Ffenna tuyimirire tuzibirize amaaso. I want you to repeat after me. Njagala oddemu ebigambo bino. Lord Almighty, Katonda ow'amaanyi, search me and shine your light into my hidden areas of my heart. noonya munda mu nze ozwe ekitangaala ky'omutima gwange, Cleanse me from all darkness. nongoose okuva mu kizikiza. Father God, Katonda kitaffe, empower me to walk in the light of your word daily, mpa amaanyi okutambulira mu kigambo kyo ku no lunaku. matter the circumstances. Jesus, make me a lamp Yesu nfule tabaaza that never goes out, eyo etazikira, with the bright light, eyo eyakaayakana, with the bright love, eyo eyakana okwagala, with the bright truth, eyakana amazima, with the bright purity. eyakana obutukuvu. Dear Holy Spirit, Omwoyo omutukuvu ignite in me nkoleeza your divine light, olw'okwagala olw'ekitangaala ky'obwa Katonda, that I may shine, mbere nga sikwatibwa nsonyi, that I may shine masemase, like cities on a hill leka etaba kibuga ku lusozi in this generation where I am. mu mulembe guno mwe ntambulira. Father, we thank you. Mukama tukwebazizza. Allow me to finish up with this verse in the book of Isaiah 60, verse 1 to 3. Njagala mmalize n'olunyi luno lwa Isaaya 6. I want to speak over you Njagala kwogera gy'oli. as your shepherd. I want to speak these words over you, Njagala kwogera ebigambo bino ng'omusumba gy'oli. that these words will be in your life. Ebigambo bino binaabeera mu bulamu bwo. Isaiah 60, verse 1 to 3. Isaaya 6 olunyi olusooka ku These lwokusatu. were prophetic words spoken to God, to Israel by God. Bino bigambo byali bya bunnabbi byayogerwa Isaaya ku ggwanga lya In the Isirayiri. time when Israel were far away from God. Mu biseera Isirayiri ng'eri wala ne Katonda. And God promises Katonda to ebisuubizo restore that nation. n'asuubiza okukozaawo eggwanga. So every eye closed, the right hand lifted up. Ng'omukono gwo ogwadde guyimusiddwa njogera ebigambo bino gy'oli. Child of God, Omwana wa Katonda, arise golokoka, and shine, oyake, for your light has come. kubanga ekitangaala kikuviiriddeyo. The glory of the Lord Ekitiibwa kya Katonda rises upon you. kigolokose ku ggwe. See, darkness Laba ekizikiza covers the earth, bwe kibikka ku nsi, and thick darkness is over the people. n'oba ekizibu abantu abakituulamu. But the Lord rises upon you, Naye Katonda akwimusizza, and his glory olw'ekitiibwa kye appears over you. kirabikira ku ggwe. Let nations come to you, Leka amawanga gajje gy'oli seeking for your light, nga ganoonya ekitangaala ekikuliko, and kings era ne bakabaka to the brightness of your dawn. bajje ng'amasamasa eri oluggi lwo. May the Lord bless you Mukama abawe omukisa as you walk in the light nga mutambulira mu all kitangaala the days of your life, ennaku z'obulamu bwammwe that you zonna. will never allow darkness Temukkirizenga kizikiza to be part of you. okubeera ekitundu ku mmwe. In the name of the Father, Mu linnya lya Kitaffe the Son, n'Omwana and the Holy Spirit. n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Amen. We may be seated.
osobola okutuulako